omuntu ajjanga oyina omukolo gwotegeka n'asalawo agutte n'ateekawo ebiboozibozi atte omukolo gwo. Big talent mukoze kinene nnyo okubuzaabuza abantu ku ggwanga mujje naye era tujja balaga amaanyi okuva lwe mwadda mwakola pulaani eki kuteekawo biboozibozi abantu beerabira eggwanga mujje kubanga mwagala musigala eri. Teri muntu awalana kamiliyoni nga ba big talent. Teri muntu ayinza kujja teekateekawo biboozibozi ng'olina omukolo nga tebiina meaning. Era simanyi nsinga ono, simanyi nsinga ono, simanyi ndakola nti na distractinga. Ebyo byonna biri mu highlights. Politics of deception, okuwudiisa. Mukimanyi nti Nuupu tekolangayo by-election yonna yeeripa bweripi. Weeraba agenda okwesimbawo nti tugenda wagira ono, tugenda wagira ono. What type of party is this? Mu highlights. Oyo gwe bayitaani Iculi Elichapo da come already. Yes. Am I loud and clear? Yeah? Yes. Hey. For Iculi oyinza take out distracted. Teri muntu tayagala kamiliyoni abe kukivulu bulungi nga Kenzo. Yasala watekewo ebiboozibozi a distracting nga ate omusajja yafiirwa ng'omuntu eyafunye award big artist kintu kyetwalire kimusuubiramu kwembakinga ku munne eyafuna distract naye amwagalira mu media mu highlights. Tujja my Bwiino K. Hey, mumuvumidde ebbanga namugaye Bwiino ovumiddwa nti oyimba nnyimba za sipiikide. Simanyi oyimbira mu lujja baana ba Farida weeveemu olage mayiti yalukoze wangi ali mixing day lwawedde dde okukola gwe nyiiga naye nga tutululeese tukooyaako ejjoogo. Ayi Mukama Katonda nannyini buyinza ku nsi eno tukwebaza okuba nga tuzuukuse oli w'amaanyi wa ttendo tukaayane emisuwa gitwerege naye nga tuli balamu mu maaso go ffenna tuli ba misikiini. Bino byansi bya duniya bitutwalira kadde munnange nga w'omanyi Mukama naye tetukwerabira otuwa obuvumu obukaayana okuva emisana mpaka lwaggulu n'omukka gwe tussa. Mukama Katonda oli wa ttendo nga teri muntu yenna gwe nsobola kwesigamako okuggyako gwe. Amiina ya rabbul alamiina. Essaala egenze. Be very attentive. Be very what? Attentive. Ebyabalala wonoobirabira bajja baba byozezza muno. Nze nyange abalala kwe bajja ekitangaala ne bafuna gye bagenda. Bonna nze abaleetera ekitangaala bajja kwogera dda batandike simanyi share my video, simanyi share my video, simanyi taginga gundi. Ebyo byonna baba bakubuzaabuza kubanga bagenda kati kwe bali bawuliriza Iculi byagenda okwogera. We start politics of deception. Nino bba muyigirizo w'okuwudiisa omuntu ng'akuwudiisa. Ku street tukuyita kulinnya muti mulinyisa omuti. Senga ojja ku Wilson ng'omwana yaguzizza essimu nga network ekoma kawempe. Edda nga tutunda amasimu naye nga waliwo amasimu ge baluupinga nga ngigguza ove Kampala eba ekola naye oyingira kawempe nga network efa. Kati eyo deception kuwudiisa. Kati okuwudiisa kwalinga kutya ng'omuntu gw'oguzeeyo essimu tie avaawo mu gitestinze ng'ekuba era n'agenda n'eri ng'ekuba. Nkugambye weetuuka ekawempe bwesukka zana bwesukka bwayogerere awo network evaako. Kati okuwudiisa kwalingawa nga weevaako ebweyogerere oba ezzana oba ekawempe ng'ono gwe wagiguza alina okudda enkeera n'obusungu buki bungi. Yagendanga okutuuka ku Wilson Road ng'ate simu ezzeemu okukola okitegedde ali mu kiraasi oba weetaaga ndeete buti omanye okukwata kwammwe ku lisiro muli ba new generation naye mutegera leeta nze ebintu ebimu olina okutegerera mu parables. Nkugambye twaluupinganga essimu omuntu n'ogimuwa nga netiwaaka yayo ekoma kawempe bweyogerere zana tesukka. Kati bwe yagigulanga n'akusasula n'agenda bw'aba abeera kireka oba abeera akajjansi atuukayo ng'essimu tekola. Kati enkya ne yeepakira nadda ku Wilson Road ng'alina complaint essimu nfu.
ng'omubuuza ate yafudde ki nti obwedda bankubira nga baŋŋamba essimu teyitamu omugaka togigezese nga ng'omukubira ng'eyitamu ng'agamba oba yabadde network ng'omugala network ng'addamu ng'addayo eyo gye bayita ki deception eyo gye bayita ki deception kati ne mu politics mulimu deception mungi wali weebuuziza lwaki nuupu teyinaayo by election yonna gye yali yeesimbyemu gireeti buli by election bakugamba balina gwe bagenda owagira we bagenda Arua ne babuukira oweefudisi owaabwe n'avaamu waliwo ne juzi babaddeyo na ntono nnyo buli why is it that a party which wants power does not participate in by elections balipira nti kati bawagidde anti omanyi lwaki deception baagala kulowoozesa nti bo pate yaabwe it is accommodative ne tebalinayo candidate tebalina once ka elections wezaggwa ne bavaayo they have not had any activities in Serere kakati tewali muntu asinga transporting abantu nga Nuupu ebayiwayo weekends biri Sauda Madada baba bakutte da drone n'abavubuka babwe ne bagenda ne beeyiwa mu kitundu ekyo kati gwe buli wona abantu asagoga abantu baagala Bobi Wine Serere olabye eri mu kyalo naye babajjaka mwokya Sauda Madada abamazeyo weekends nga yatwala group z'abayaayo wano okuva wano ku kitebe kyabwe ne babeereeyo gwe n'ogamba Nuupu bajagala naye esazeewo nakuwagira ki anti no anti nafune tebalina candidate yenkana Aleese Alaso mu capacity nga we batayina mu bitundu bye bazze beerippa ne bagakati wano tuwagira FDC nti tulowooze nti bali ba national cause deception tayina abantu be bali wano mu tawuni be basinga okufeeringa abantu jukira mukama waabwe alina bizinesi ya Fuso ne petrol station kati amafuta n'okupakira abantu bakikwata ne bakyambaza NRM kuba muze gwe NRM omukadde abantu be NRM bamanya nga bagala nnyo okuwuddisa president nga bapakira abantu president w'abalaga nga just oli yetegeka bakiyita preempting tagenda yo for organization Museveni abantu ababayinayo kati sento zibba olw'okuba abazibbya apangisaamu baasi n'afeeringa abantu mu kitundu Museveni n'abasangawo kuba amanyi Museveni senga tabasangawo yajja kumanya nti kiki ekyaganye mobilization ku bantu bange Museveni yali all over board okategedde oba weetaaga nkuddiremu ebibuuzo omanyi mugenda ku masomero n'omala obudde nti simanyi okuba ati n'amala obudde nti asoma CRE ebintu by'omuggulu nabyo bisomera bbanga ddene n'amala ebbanga nti asoma Arabic owange kati abo bonna balina okuddamu basome ne Iculi kyokka tebansasula gavumenti ensasula naye nkolerera ggulu otegedde tebalinayo bantu twali mu campaign nga tutuuka mu bitundu wallahi billahi tallahi eyo mu north ng'abantu tebana kye bamanyi ku bintu bya FDC ng'abantu ng'okulaba ne ku Museveni babanga abalabye Christmas nange nsobola okkiriza esi yitaga change naye yitaga change n'omuntu ali mu country yonna so wa deception okwagala amataala era eyo problem mpuuga atandise ogifeesinga buli radio gyagenda agamba tulina obba n'abakulembeze abatali ku bandabe Nuupu balina omukulembeze w'abandabe bw'alaba tewali bantu ng'avuga eryato ng'agenda wali emulungu kuba amanyi ab'ebyennyanja tebaggwawo adisigayizinze obukulembeze bwonna abwonoonye tebalina structures sente ze bafuna mu iPod tebalina accountability muzikozesa ki zikyankalinyiza ababaka ate nga temusimbawo bantu pate tesimbawo bantu kate Serere ebuukidde anti how can you be the party esinga amaanyi n'owagira party etalinayo muntu wadde mu parliament ukagamba what is the possibility eriki nti party etaproducinga wadde MP can win a by election. Yes, Aleese Alaso is a big brand. Yes, naye we tuba tugendedde mu numbers tuweebuuza gwayina ababaka 5 mu 7
ngate olwanyisa kukendeza namba ya Museveni mu parliament omulekera otya ground abatolinge n'omuntu ava mu party etaleeta wadde omuntu deception babalimba abo bali bokka katugeze mu business ng'ogenze wa hamu ng'oyagala akuwole nojja nga business joyinawo ya nkoko ya $225,000 okiwulira ng'oyagala hamu akuwole n'omuntu najja nga talina business hamu ayinza ate tokwata obukadde 5 n'abuwa atalina business ate n'aleka alina business otegedde toyinza kugamba nti oli mu parliament n'ababaka 57 your aim is to lower numbers of the sitting party ate noba ng'ogaba emikisa mu weak parties kati anti ne webeeyisizaamu alisala so of what impact is it to Nuupu kati omwana omuto youth soldier ali mu Nuupu nga ambitions ze za kuyitamu nga wesserere is the party helping him or not bwe mba mbadde futu soldier mbeera serere mbaddewo mu bululu buli bwonna Katonda n'akuliyetinga blessing in disguise omuntu n'afa I'm a youthful foot soldier in Nuupu puliriza bulungi Nuupu neevaayo nga buli by election party yange ate mu area mwe tuli ate mu kifo kyo taking advantage ate egigabira party endala so katono foot soldier asigala ali royo oba nedda oba omulese mu hands of the chi bagrabbers kuba wajjawo omuntu n'amu opportunity n'amugamba olowooza asigala kyekimu deception baagala bakucreatingira embeera nti Nuupu is a party of ki national cause kubanga bagenda omaliriza akalulu nga Nuupu bagibrandinze nti ya central kati eyagala nyerage nti eri national. This is why oluusi ekola decisions eziri appealing to the nation kumbe ng'oluusi yekolako self destruction ki mission nga we batandika ebyembaga balowooza nti okuwasa kugenda baleetera obuganzi mbantu they are very serious yet being extravagant in a country which is bleeding n'okoleramu embaga oba weetadde ku self destruction mission pate neegwa Iculi n'engikuba n'engaziwa Iculi alone 10 out of 10 bali mu office naye nze mbasinga okuba neki oyagala kwessa ku Iculi kweyo information obadde ki gwe nkugambe deception nakubalidde sami mu malende obulwadde obumuluma busaana buwonera busobola obuwonera buyinza n'oba bwawona netajja kudda kubanga akoze kitono nnyo mu Kampala senga ojjako ekyokujja abantu mukomera kati ekyokujja abantu mukomera nakyo kiyina depusi yakyo kubanga kitegeeza webaba tebabakwata abatakola so is it not possible nti ayinza okukoludinga n'ababakwata after all okubajjayo ku pro bono kyekimufuula relevant gweoba gweokola otya amayi load omanyi wano weetaaga okuba kyobula nkeera ku makya saagala kukola video zange mu ttuntu zino zaba sober minded ng'ogenda towards work abagenda ku mulimu muvuge bulungi abagenda ku mirimu mutwala bannaffe muvuge bulungi abantu abali mu mamotoka enkuba etonnya to wosanga abantu abatambula ng'oli mu motoka nga waliwo ekidiba slow down bambi toyitamu buyisi okategedde oba just olaba video zino ziri exclusive ku bwongo nkugambe Sami Malende yalwala kibi era asaana awone asobola obanga yawona naye tajja kudda kati ebbaluwa zirina omukuuma ng'ali mu ddwaliro akapitalizinge ku sympathy n'omulimu gw'okujja abaana mu kkomera bw'akomawo nga tuli mu Desemba ayingirira mu laale everybody ne woba muntu ki omuntu wooti abakwasa ekisa bambi kakazi kattu kali kalwanirira abaana be basibira obwereere ne kalwala kaludde mu ddwaliro kakomyewo tukalonde bambi propaganda n'atambula baali bamuwadde obutwa olaba mayindi owe bagikoludinga
ogirabe bagitegeka kubagwe mu bwongo bwo akalulu katandika 225 electoral commission lweri kalanga naye mufa abali mu game tuli already mu kalulu tuli already mu kaki mu kalulu but Museveni yanalowinga space tekyali budde bwa demonstration oyina okukozesa office yo to capital okukulyetingira capital nga wolaba Lukwago newe basiba embuzi yagenda nakuwolereza kubanga mu public ayino sigala Lukwago ayamba abantu kubyama kuteeka era abikwata wa rule of law. It's not necessary nti agenda kuwangulira omusango babeera mu mukolido nga bateesa ne basiba amatayi ne bajja ne balabagana ne bagira beiro ne bakuzaayo nodda gwe mu bwongo bwolowooza bakuwolereza deception agira abeerayo tebamubonyaabonya temumuteeka mbamukubanya kitagala bababonyebonye tijjukira tukola bukozi olwo bateeseganya ne balooya ki mu nkuubo gwe mu bwongo bw'omanyi looya azze kumpolereza gwe weebuuze Lukwago looyo ow'ebbeeyi afunirawa mu kuwolereza abantu obwereere. Legal is expensive. Shamim Malenda afunirawa mu kuwolereza gwe gezaako onoonyeyo looyo ow'obwereere olabe gezaako try it on your own onoonyera oyo ow'obwereere nga si wa state nowa state akulumya lawyer is legal is expensive kati gwe weebuuze teri atalumirirwa nga tafuna Lukwago the advocate is such a big advocate trusted abantu gye balinamu trust nti n'abakola mu government ate bali mu Lukwago advocate ye lawyer waabwe. That is how trusted Lukwago advocate is. So, or do you think they just bafuna bufunyi ba client mosso ne bateka ko Lord Mayor nga ye head waligo ulira nno hey olowooza obakuwa baloya ba president otuukirawo kalugire obalukiriyo wakiwanuka oyina bw'otandika nabo abaakava mu ssomero. So what does Lukwago get mu kuyamba abantu for free? Ekyo kye capital we amufugisiza Kampala emyaka 15 jukira tine Shamim Malende ye capital y'omu kwe yatambulira kati woba tokoze kimala kuba bali mukomera bagenda kuggwa biba batadde negotiation lwalamu gumu kitundu nenabira mubajjukira deception alekawo parliament ng'egenda salawo ekyamaanyi n'alwala n'agenda e Canada naye eddwaliro lyabwe liri eri erikola report eyo report eva Mengo Lubaga kastojiraba ng'omanya zaakawe awonye ne baba basuula ekiro nga butino simayi bamuwamba simayi bakola bamusuula Lubaga Mengo deception muzannyise nno omuntu akuwuduwinkinga n'olowooza ekintu nga kirala nga ne bwe kiri kirala okiwulira nga woolaba abacelebrity batambulira ku deception kyabalaga si we kiri kozi bategeera ensi kizibu nnyo bw'ogiraga bwe kiri kizibu oyinza okwetta deception kwe batambulira hoodwinking oyina okukategeera ne weetegereza between lines weebuuze abasajja abo ligo waabwe yafudde Wameri yafudde ali mu Amerika Wameri omulambo wano gujja tuuka mu June basonda sente ligo waabwe yafudde. Do you really think nti tebalina sente zireeta Wameri? Takyabagasa politics bwatyo Wameri wadde yasoma atya is as useless now. He has outlived usefulness. Taina mugaso. That's why ebyokusondera omulambo gwe bijja lwawo family teina sente zireeta Wameri naye pate tebiriiko kati yatagetinze eddawalala naye yona abadde kanso waabwe wafudde politics watyo ne Museveni kyovoolaba olanya bwafa Museveni taba na budde buziika naye bamugaa nti mutabani woolanya agenda kwesimba wajje mu parliament aba n'obudde bwa campaign. Yes ensi weetyo ensi yo weetyo kati genderera nnyo politics wa deception ng'oli abroad. Teeka ebibuuzo bino munda. Why does the party I belong to that wants power
keeps on supporting other weak parties where we should take advantage. Why? Oyina hopes zo munupu wandyagadde okwesimbawo ate pateyo buli watuuka omukisa ate guwa balala. Abantu banaafa mirundi emeka mu constituency yo weesimbewo. Va mu pate eyo ya deception. Buli lunaku ogenda girabamu ebituli kubanga abagirimu bayaaye. Batandika kweyombesa. Ffe twabawummula twategeera nti baali balimba amazima galwayo naye gamala ne gajja. Gwe look at the cracks eziri mu Nupu by now. Olowooza etuuka mu December. Eyo ffe tebakyayomba naffe baatuvaako bayombagana bokka ku makya lwaggulu obukuusa n'obukumpanya obubali sente ze baba spendingako senga omanyi sente parliament zespendinze ku zaake wanditidde abaana abo asobola n'owaayo omukono mwene ensi eyaze ya tekinologi n'abala sente zanaafuna n'afunako omukono gwa artificial. Nze nalaba omukono gwa artificial mu Sweden naye nga preferring guli ogwa technology nga tegwine tegutakola ate nga guli faster. Ensi ekyuse mu Sweden bakola test nga baleeta emmotoka ezi automatic ezevuga zokka ne bagamba akijja kuba kibi okujjawo sensi ya yuma y'omuntu okwevuga ba Uber driver ba taxi biki ne bagamba katukole test. Emmotoka eyevuga ku computer nebana abavuga abantu ba bulijjo. Statistics ziraga computer ewangula nnyo tetomera teyisa tekola bitaala temenya nga computer eri wala. Mu myaka 5 nga ataba badde bewala tevuga nnyo emmotoka bakyatuyamba. Nakati mu Europe tebatuyamba. Otuula butuuzi n'oyogera address ne yeetwala tetomera tekola nsobi eriwero program balaba gw'omuntu obongoota owuguka simu evuga eri teba kwebyo. Ensi yonna ojja genda okwewuunya ng'ebintu by'ogoberera ne passion onyiigire banno ojja laba ng'oli mu kazannyo bakuwuduwinkinga bali ku deception bakukolera embeera n'olowooza era Uganda evaamu omuliro kale bakola batya bannaabwe. Kati nkulaze obulwadde bw'aba opposition mu malwaliro buba colluded ku certain period of time. Kyova olaba ne waba mulwadde atya atuuka nadda. Mujjukira Seggirinya ekyamutuukako ng'ayise mu kalulu ne bamutwala mu America nti Seggirinya bannaye tajja kuwona. Nayimirira ku internet ne ngamba byonna bibeewo naye kyemmanyi Seggirinya kulayira ajja kubaawo. Wallahi Seggirinya okulayira kwali kutuuka najja. Naye nga buli lunaku bakulaga Seggirinya afa bakulaba Seggirinya yali period mugijjukire nga waliyo okulayira ku parliament. Seggirinya yali Bulaaya nga buli muntu aga Seggirinya afa era bamuwa obutwa Seggirinya ensigo nfu. Nze ne ngamba Seggirinya ajja kubaawo mu kulayira. Twali tuli awo mu kulayira nga Seggirinya ye wuuyo. Deception. Ozannya n'ensi eno. Nupu tubasabira. Dolini Kabaleba oli otya sinza kowa kubuuzako kuba always nkulaba. Iculi the great. Yes. Munnange awo tuvuddewo. Olunaku lw'eggulo nga ngenda ndaba posti bavumye musajja wange Bwiino. Omanyi Bwiino musajja wa mirembe nnyo. Nga nenkoze ntya. Nkoze ntyo teekamu Bwiino vibe. Bwiino muntu wa mirembe simanyi isma we must tell people you see God. Omugabo okola mu ggulu Bwiino. Naye natadde mu Bwiino ekibuli. Okakkana nga teyeevuddemu. Twakoze Daboni in Africa naye n'owulira oluyimba lwa Bwiino. Amazima mabi. Bw'owulira oluyimba lwa Bwiino mu nsi weewuunya nti abantu abamu bagabayo ki. Abantu abamu abatuyimbira bannange nze sirabangako kakensa page nga eringa weebadde mu nnaku 2.
Kenzo yatuse n'okugamba nti industry ya Uganda yakona. Bannange twakona. Abatulipresentinga bikonwa. Bw'olaba kabana boyinga kali mu Otwalena. Toyinza suubira nti ate abasinga wano balituukako ne mu Arena kuba ne bw'omugaa nti Arena yiiyo. Ebyokuyimba bimubula. Waliwo yagenda Jamaica n'atandika okugamba aba Jamaica. Simanyi I want this beat ti. Aba Jamaica ne beebuuza ba. Omuyimbi omulamba n'ojjanga tobanyiriddimu we bagiyita. Batandika ononya it goes like ti. Abasajja ne bagamba omusajja ayagala beat ki. Naye gwe olaba Bubana Boy wallahi we buwamba Otwalena naye abaffe ne bajjanga beegulorifyinga omuntu ne yeegulorifyinga noonya kye yeegulorifyinga n'ogana banne babantu nze siyinza kwegulorifyinga nga ndi muleni yeemu mu time fame yeemu ne Bubana Boy ndaba nga ndi distract netandika okudda obudde bwange nembuza ku baafa bannange mugende mulabe akasajja kikakola ottu naye abatulipresentinga mbuno simanyi globally ate balinda event ze bayiseeko bantu najjawo n'abuukabuukamu eddakiika 2 tisimanyi nabakiikiridde petoliko n'ogaana bannange obusajja bulimu Otwalena kyova olaba ndi munyiivu nnyo eri epaasi sikyabuuza epaasi ate nina oyita ku geeti ye nengitomera wadde nzigale epaasi anyiiza nnyo kubanga yalina potential era neiba kyantutte waggulu nokkene nga mulina potential naye mukola what is it epaasi yantama nekubya naye ekifaananyi nenkideritingirawo kubanga woowulira engeri gye n'olaba Bubana Boy n'otunuulira Eddy Kenzo ajja n'atugamba mbu simanyi amuguleeti simanyi ndi ku YouTube. Eddy Kenzo wabeera wali Bubana Boy abeeranga buno ovubuka tumagenda oleete wali he doesn't even feel himself nga abulinaanye Wizkid nga radio wali omulaba kubanga atambuza bintu byalaka Kenzo yagambye tetusobola kwesiba kulaaka omuntu oyesiba kulaka laka egenda ne talent ne hard work kakati ne wetuba twesiba tutya ku talent kale tusabe government etuteremu sente mu Otwalena Kenzo ogiyimbemu ugenda yimba otya waliwo tulina okwekaza waliwo ne tulina okujja mu reality abantu ne bagamba ekituufu kye kino nze isima nkubuulira abantu oba banyigira ne banyigira we must come to reality we cannot keep lying ourselves gwomanyi byotwala abasajja gwomanyi naye ng'ebikwatagana ne music tubeere specific oluyimba olwa million views 10 luyinza okulema oyimba mu Arena otudistracting okuva wava ku Grammy Award totuyimbiramu ku luyimba lwagenda ku Grammy. Bannayuganda bonna tewali kikakasa nti omanyi oluyimba olwo era ne woba okomawo opaatiikawo lwaffire lutaaya lwaki totuyimbiramu ku luyimba lwa Grammy ne tutandika odduyiga ne tulwagala ne tusobola okupraisingayo wa greatness. We are only criticizing you kubanga nawe wennyini tofiiringa luyimba lwakutwala ku Grammy wano ba radio nga bavudde ku BET nawe wennyini ng'ovudde ku BET sikyalosinga ngombo gwe wennyini oyimba naye toyimbamu ku Give Me Love. Njagala abantu twebuuze how come nti everybody avaayo na criticize nga kyogamba gwe tosobola kwekolako impact assessment n'ogamba ku mulundi guno how come nti buli muntu yenna ne Bad Black n'atuuka n'alaba nti bannange nedda naye nga gwe weglorifyinga simanyi there is no unity oba waliwo unity lwaki otaddewo distraction ku kivulu kya kamiliyoni eyo yemboozi gye wandireese nga muno stage ye yagwa nojjanga ekivulu kye kyayiika akizeemu buzzi yeetaaga pawa y'okusika abantu mu kifo ky'okumuyambako n'oleetawo ebiboozi Bubana Boy tobeegomba oba okoma mu kwekubya nabo bifaananyi kyogamba bo kolabo tozaagala nabo naye tebasobola kuwa kolabo. Diamond Platinum wano amazeewo ebbanga golowooza wa Diamond Platinum tayimba naawe mutuleke tulimbalimba tetusobola gendera ku simplicity
amanyi Kenzo bamuteeka Isima, what do you have? Yes, oyina byonna byofunye gw'omanyi engeri gy'obifuna na kikyokola bifuna kubanga ne ku press conference watukakasiza tomanyi ngeri yonna gye bakunominatinga criteria kakodyoki you don't know. That's why n'oluyimba gwe wennyini toluyimba. I bet Kenzo wabadde ku CBS wabadde ku After 5 wonna nakulabye all over place weesibye ku mboozi za Fire Lutaya. Lwaki toyimba mu ku luyimba olwawangula Grammy? After 5 wamazeke bang wabadde ku CBS toyimba mu ku luyimba lwawangula Grammy. Toyagala abantu balumanye. Distraction and deception. Bantu banji bajja wangula ebintu omuzungu kasita kutegeera nti ayina kyasobola otteerawo abantu but would wink them in disguise of simanyi owangudde naye nga mulwiri n'empangula gy'owangula togitegeera. Kati abo abazungu zenna balwamu ennyomba manyi batiti for tat. Oyina kubanga oyina kyowaayo bakuwe bakukulembeze tosobola. This is why nabadde mbateeka ku testing ambagamba Uganda yonna eyogera ku bisiyaga. Lwaki Nuupu te complaininga ku bisiyaga? Mugambe Nuupu ku press conference eyogereko ku bisiyaga. Tesobola. I bet Museveni abadde abyogerako tulina obuzibu mu masomero abaana bali tebasobola. Era nabo bateekawo district bayogera ku birala. Tebasobola kukuddira kubanga abaana baabwe nabo bennyini bali involved mu muzoogwo. Yenze Iculi sirina baana nti nonkuteeka naye nkugambye abaana bammwe musirise mukimanyi nokimanyi abaana bammwe bali involved mu bisiyaga era kyova olaba nti politician bangi tebasobola byogera ku temusobola birwanyisa newe mubyogerako mu parliament temusobola bimalawo ne tugamba abakulembeze ne condemnation naye eganye. Do you know why abayimbanga ennyimba ku bisiyaga kati tebasobola byogerako? Deception. Baliwe babateeka mu ssente kati emboozi ebisiyaga newe zibeera mu masomero bongera teekawo ndala toli mulabako. I bet nti Bobi Wine asobola okuyimirira nga Museveni n'awa stand ku basiyaga tasobola. Omuntu yenna amutunuzaamu akazindaala amusabe. Sirina buzibu n'abasiyazi agenda kunsiyaga ddi. Sirina mwana gw'anaasiyaga. Sometimes mpulira na relieved nga mbazaala mwana wange ngadda wakanga mulenzi munne ye girlfriend nandiwulidde nti it's life. Simanyi we kyandibadde but it hits your bones deep. Kati mbeera bwetu gye tulimu. Mugambe balewisi mugambe Nuupu nti mukondemingeeko ku kigenda mu maaso. Wallahi billahi tallahi Bobi Wine takyasobola kwogera ku bantu ba bisiyaga. Bali bezira kuteeka muzaabwe. Era ajja kujja gambe human right. Gwe tunoonya akatambi Bobi Wine Kenya nga bamubuuza ku bisiyaga owulire engeri gye yali abuzaabuza. Anti you know you right see you support right even if you don't support right. Museveni ng'akugambirawo nedda eyo si standi yaffe as Africans. Omuzeje guli yes abagukola naye standi ya president as an African leader agiyimirirako nti sibiwagira. Naye ba puppet tasobola kuba yatandika dde okukkaanya nabo bamuwaamu kasente bitambudde mubiwulidde bunaku tubyogerako ne parliament babuukira buli nsonga ey'ebisiyaga bajjeewogoma. Mumugamba ayogere ku bisiyaga olabe anti ennyonyi ziba zifudde. Funding aba akendedde. Yes. Yes, mumuteeke ku test wendi nti Bobi Wine ssebo oba lubongeya oba ssennyonyi. What is your stand on gay people in our schools, in our churches? Olabe ajja gamba interview eno ngivuddeko wendi nabo weebali Iculi alone. Yes. Nengamba Bwiino oluyimba luddemu. Bwiino yaddamu ebisaanyi naye bw'oluwulira
naye n'omuntu olina okwebuuza lwaki saa yaddamu oluyimba Julia lwaki olwange lwe bakomplainingako. Waliwo omwana ayasaze verses ali ku Kakensa page nga we lwagenze ng'akuuliza beat okaaba n'ogaa kale kasita naye muyimbi naye obuzibu nti tewali muntu aliddamu luyimba lwo di aluddemu atya bolingo like this mwana kamulesigo ebintu ebyo si birungi. Tokolinga ku unity nga togirina. As a person ya muyimbi omunene mu ggwanga nga wakomyewo ina Grammy nominee nga waliwo omuyimbi munno nga yafunye ebizibu tuba twandibadde tusuubira waliwo Evelyn Lagu empase nga olaba kachoze ni Becky kakute keki kamaama nikagenda kalyeko ne Evelyn Lagu toyita bawagizi kujja kwa kamiliyoni toyite togenda kwa Evelyn Lagu simanyamu the greatest ba greatest tebeyogerera. Mesa ina lot of respect for Pere ne Messi tamanyi views ku Pere. Cristiano Ronaldo ina respect ku Pere. Eusebio ba great footballers of time chovola waberayo Galareza Hall of Fame. Bobby Charlton mu Manchester abantu bonna bamwagala kuba ya surviving an accident yenyonyi abajasinga bagudde okuva Munich abaja ensi yonna egenda na greatness sikwe paradinga Kendrick Lamar tayinza kuvaayo n'ayogera ku Jay-Z no 21 Savage tasobola kuva amanyire Tupac kuba amusinga views no you can't but Snoop Dogg obajja praise zonna zigenda ku Tupac Biggie okitegeera oyina okutegeera oba otambulira mu legacy tomala gaveri n'oyogera bigambo bikuleetera obuzibu bw'amaanyi kozi otambulira mu legacy gy'otatandise gwe wekka eyava long time bino ebyabayimbi babokisa baani era bigendera mu kwewa kitiibwa toyinza gamba Mayweather nti azalawe Tyson tekisoboka. Mayweather ayina lot of views ne sente naye n'oleeta debate nti Mayweather ne Tyson yani asinga ojiwulira eri abantu bangi abakkiriza nti Mayweather yakubira just mu kasaizi ka naye ng'ate by numbers Mayweather by finance money Tyson can't compare. Naye ensi ekyuka all the time tolowooza nti currency abantu sente zebagula Jajja Okocha si zebagula abazannyi ba Nigeria ba Obi Mikel today naye ng'omupiira gwa Obi Mikel tegwenkana kwota gwa Jajja Okocha. Omanyi mutegeera bya mpiira kambayitirawo mwangu nsobola obbannyonnyola obulungi okitegeera toyinza genda mu AS Roma n'ogamba nti osinga Francesco Totti toyinza genda Madrid nga towa Raul Gonzalez kitiibwa. Raul yatuukako nga bamuyita Raul Madrid. Toyinza genda Barcelona nga tojja kuwala Yudi Cruyff musajja mukadde naye bw'ogenda Barcelona olina okuwa Yudi Cruyff ekitiibwa ba Kluivert abo ba Pep Guardiola. Oyina otegeera Zinedine Zidane oyina otegeera legacy woba owangudde mu France World Cup Mbappe toyinza kumala gaveri oyogere ku ba Zidane no you can't. Only respect oyo alakinga respect aba ayina ego ayagala singa naye nga mu reality tasinganga talisinga ngera abantu bamanya asinga byakiyaaye tubalabyeko abantu abatulimbirimbi omupiira yes najja ne balowooza w'amaanyi nnyo Jibril Cisse ne bayogerera Jibril Cisse nga talina mupiira gwabo ne bajja ne boogerera n'omuyitalo omuddugavu nga talina mupiira. Ebintu byalaaka bikoma nga Kakensa we yagambye bwe tunaaba tufuna abayimbi abanaakuba ku Otto Arena tulina okufuna abayimbi nga nekyogenda wadde laaka ng'egoberedde talent kuba we tuli wano Banaboy ne waakwata Bairaka ne bakuyita Kenzo mu Otto Arena oyimbira abantu babbana toyina kyobayimbira toyina. This is why oyina okwekwata oluyimba oludiridating worldwide olwasala edda borders and centuries lwe bayita born in Africa. Lwaki tewaddamu mukyala mugerwa oyo mukyala mugerwa omutegeera mukyala mugerwa lwensooka okumulaba ku ndongo
abakungu bankubidde ne baŋŋamba isima tukimanyi nti Kenzo waffe nembaga nkimanyi olw'okuba waffe kati muwaane ebyekisiru mubadde kinammwe nebagamba nti Kenzo naye wa NRM naye kati ate weegasse ku banno disiya siri ku ebyo gwe kasita weeteeka mu position eno it doesn't matter oba oliwo NRM it doesn't matter NRM nagipangisa mutwe mubadde ki this is what they call criticism Timukyala Mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo twali Masaka mu kinyanyanyanya kya Suuna Beni nembaziira ttone ku lujjo ezo oyinza okutebengekerawo mu luyimba naye n'ogenda ku luyimba lw'eggwanga tulumazeeko ennaku nnya ate n'otambula nga weegulorifayinga Babana Boy bo toyagala begezaako sebo international artist toyagala yimbako mu arena O2 oba naye onootuukayo bayiraaka munange omanyi ayina laaka omanyi Kenzo ayina laaka mu maaso myaka egijja abantu balitegeera laaka kyeki balitegeera naye nga buli muntu ayina laaka naye eyo laaka yokka era ng'owangudde awaadi ezitategeerekeka n'oba buvyeri n'ogwa bugwi ne DJ Lito DJ Nimrod yagaa nti yagwa bugwi yagwa DJ Lito afunya filima ye DJ asinga mu East Africa Nimrod n'agamba bannange ebintu ebito bigenda tuukawo kuba waliwo revolution etambula they glorify people out of nothing ne bamucreatingira n'omwagala bwaba wa fashion n'abanga ye fashionista asinga bwaba wa event yaba ategeka event ezisinga bwaba muyimbi yaba ayimba ebisinga newe tebisinga abazungu bagala collaborant bagala muntu ayevaako this is why nalimba gamba nti India was colonized by Britain ne Africa India yajjayo technology na education tebatwala bikalicha z'abazungu naye ffe we took everything that's why bagenda tukozesa everything walolabe ku Musomali afumbiddwa omuzungu Omusomali because abantu abamu beesigaze nnono ba Ethiopians ffe twetunda everything our soul our bodies all chovola batwagala nnyo accent omuntu wagende America awulira nga aba yakatuukayo n'akyusa nnyo accent Abasomalia tubasanga mu Sweden bawamba n'ebitundu basigala nga Basomali kubanga bategeera nti omuzungu omwetaagako ki omuzungu omwetaagako magezi n'oddayo ku bibyo naye once you allow to be suffocated in ng'owedde abayindi kizibu osanga omuyindi nti yava ku nnonoze Baredi Indians this is why babasembezayo mu America eyo wala basigaze ennono zaabwe naye bw'owejjako ennono no suffocating ebintu by'abazungu otandika mukyacu mulimba mmwe mujja kulaba ebintu mwewunyeza isima mbimanyi mbiraba bijja mbiraba Africa twevaako ne twabsolvinga accent n'olaba omuntu yakatuuka mu America naye ng'ewaabwe n'omugamba lwaki toyogera mu lusoga era nze abaana ba Kadaama bombaganya balimu abakozesa olulimi lwabwe n'omulaba ayagala nnyo afuba akyusa accent today oyinza osanga omuntu mu America n'akuwaanira America nga muna Uganda n'otya because we took everything tetwayawulamu abayindi bayawulamu naye weewuunye mu kukopa byonna bye tukopye ku bazungu India is more developed richer than Africa combined abantu nga batwala abaana baabwe ne bagamba omwana wange tayinza kwogera luna Uganda abawalabu omwana ne womusanga mu Sweden nga bamuzadde
newe bamusomesa oluswidi batya ahala salaha yakhzima ahala tebasa kivaako. This is when you meet African families nga bali proud tinza abana bange tebamanyi luna Uganda. N'omutunulira nga taina plan ya 25 years nga tachimanyi nti mu 25 years n'olulimi olwo lwennyinyi oluzungu lwayogera lujja kuba lukyuse mu accent nga taluwulira naye nga alina omwana atagenda communicatinga na muntu yenna. Wano era badonizera ekitiibwa okuyigirizaamu omwana gwozaala nga wa Europe omuyigirizaamu n'omuleta ne kugula batiye oyo mukazi nange mutya kozi bangi ne sente bazirina. Now they are stuck. Kubanga bwe yagenda e UK, America, Sweden, England yakirabanga gulu. Emmere nadda ku y'abazungu, enneeyisa nadda ku y'abazungu, era natandika okulaga nti Africa atyayo, era mubalabanga bazze wano, oh my God, bino mukyabikola ne Uganda never. Yes, naye slowly by slowly y'omuzungu aba akimanyi nti oyo muliye babalya mpola ogenda olaba ng'omaze emyaka 3 nga todda mu Africa naye nga buli kintu okirina, sente ozirina, buli kimu naye nga togendayo. Nga bakuliate, the more you get observed in, the more bakulaga nti ekikyo kibi era kisuule idda ku kyabaabwe. Abayindi bajjayo magezi na technology. Kibi nnyo nti ffe twasookinga in ne tutwala buli kimu. Kizibu nnyo okudda emabega. We are moving from disorder to order to disorder. Ogenda zaala omwana omulabe ng'agulowinga mu bwamalaaya naye nga bakuliatingira embeera ya pretense nti human rights naye nga naawe okirabira ddala nti senga omwana oyo si wuwo tiye you are not different kuba agenda otemptinga. Oleeta juzi nalaba abaana bawala balinga 18 ne bajja ne bagwa mu swimming pool ne swimming pool costume zine ziringa G-string n'obulega ng'amabeere naye ng'olumala nga badda wali ku TikTok naye nga bazze ne maama waabwe ne taata naye ng'abaana era bazinira mu maaso ga mami bali ku TikTok babere ng'omuzadde ajjagamu naye baana just bali ku TikTok zaabwe. And that's the feeling of a parent. But this is urban prostitution. Buno bwamalaaya bwa online ne temunnategeera. Kati mwe mulowooza bwe buli obwamalaaya obw'okwesimba ku kkubo obwamalaaya bwe buno. Ava waka nga teri abo muyigiriza ng'abujje online ne ye manifestating into a real beach within 2 years nga beach gwotayinza tegeera. Sibagambye ebigambo bino bamalamu maanyi naye mubeetinge ready. Hope for the best, be prepared for the worst. Nga tonna concentrating awo kunvuma butazaala biki naye waliwo ne pain gye nkuwulirako kubanga oligiwulira nga nze sigiwulidde olunaku lw'olitegeera nti kye bakoze Katabaniko okuva mu P6 teacher otunuulira ogusajja ate gukugaye guli ku human rights nga guwanvu weeguti nga akaanako wakatwala mwesi wano kusoma akaana kagaye mami it has been long, I am feeling pain. Ojawulira bubi n'okusinga atazaala. So lusi kinnuma ninga mulina okwogeramu n'abaana nga naffe abazadde batandika otuyigiriza kondomu wadde kyali kive nnyo. Mulina okwogera n'abaana n'omugaawo olaba muwala munnakukwata bwata bwati bw'olaba omulenzi akola bwati bw'osanga abalenzi bakayima yite eno aba lipstick yite eno naye otherwise ojja kuba okyavumirira bagge ng'okyabavuma bakole nga kye bakoze Abajamaika. Buji Barton yali abavuma bamusiba akubuulira ekyamutuukako mu kkomera bo tebakukaayanya bakulinda mu kasangwa ne bakukwata ne bakukuba mu kkomera ne bakuleetera omusibe n'alyoka akikola. Buji Barton tasobola kuddamu kwogera ku bagge. Bw'ogenda n'olaba omuyimbi gwe bayita Ninja Man
ninja mani bavuma ab'ebisiya golutandika kikimani bombo kirarege abazungu tebakayanya bakola clandestine work. Ninja mani mutabani we yadda mu Jamaica yagenda America nadda mu Jamaica ngaino bukokowe hi daddy I love you even if I'm ne baleta ninja mani ku set. No wonder ninja mani kati ali mukomera for lifetime. Bagezi tobavumirire nnyo bajja okukwatira mu kantu bakuwa omusiya za kikole ate kyo kyalumu oba owedde emize givudde wala naye abakubanga abazadde kati mwe mwennyini mumanyi n'abaana bammwe nti kati bakikola muli musirise. This is why nkugambye ne politics waliwo party ezitasobola kwogera ku bantu abo bali very strong. Ofiirwa emirimu contacts zo zigwa kuba tomanyi babirimu oyinza n'okwogera nga mukama wo yennyini yabirimu oba ogerako olina beegendereza. Kale abazadde nze oluusi mbasaasira mwogere n'abaana mwogere n'abaki n'abaana bammwe. Omulembe gukyuse ate gukyakyuka kubanga wenkunnyonnyodde nti after colonialism we are soaked in twakoppa buli kyabazungu. Abayindi baagaana n'Abasomaali yonna mu nsi gye mulitambula bw'olabanga Omusomaali ng'alina omusajja atali Musomaali onkubiranga ku ssimu. Yes, abo abatake gwe genda oyagala akaana k'omutaka olabe wadde ensi erimu freedom ojja kulaba Abagypsy bakuuma ennono zaabwe naye ffe tweteekayo ffenna. Awo tetusobola kutereera. Abaana b'omulembe guno be mugenda ozzaala balenzi bawala. Yes, ajja kujja ewaka gaye tate papa era kati wano babeera guys my mind your business nze nkubuulidde. Watching from Gulu all the way, yeah, watching from anywhere where bannange ka spice kange mukalabye kadiza kali eri kazimba bintu abantu akateekako empalana muntu alikolera abantu omutima omuntu oyinza muteka ku bantu bali selfish babadde banaku baavu naye kati bakuyitako sense buli interview luzungu sense bawanabi bali mu Uganda muno oba abantu balaba kimu luzungu ne wogenda mu restaurant eriroko how are you what do you want to inunga mukwano yogera mu Luganda brainwashing baba lagambwa ayogera oluzungu ye muntu ow'ebbeeyi ne baba woodwinking and never down ne berimba ne bwa accent says I don't do lunch smell let's go do movie no nga yogera mu lwewa mmwe proud muvandimwe Iculi 10 out of 10. Yes, bagalizo olunaku olulungi natandisemu 13 ziri 212 mbuzayo dakiika emu. Yes, Ethiopians ababatigirinya abatigirinya basosola n'abaddugavu. Omanyi nti mu Ethiopia abaddugavu Aba-Ethiopia tebakolagana n'Aba-Ethiopia beeru. This is why Tigirinya yeyawula ku Ethiopia kubanga Aba-Ethiopia wali abaddugavu. Tigirinya bo bemanyi bava na mu Jerusalem. Tigirinya omutigirinya tayagala ate mu Ethiopia muddugavu. Naye ffe tetulina nnono twazitunda olutuuka ebweru nga tutandika sen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 s
What's up, girl? What's up, girl? It's our very turn. And then it's spiritual. Nkugenga swing ali wali. No way you got that and kasisi. I can't believe this. I can't believe this. No tunula noga ne mukama katondo omuntu yajjirwa. It's up, girl. It's up, girl. It's her birthday. It's her. It's very tight. That's this. I can't. You can't say you understand about it.
nze yabera bazungu tulega chovola bogende ebweru gyosanga abantu abayina culture n'ennono kuba bali balabye bw'osanga ng'omuntu ow'eddiini ng'abeera London, America, Europe muwe ekitiibwa ye munaddiini ddala mwe eddiini yammwe yakiyaaye wano e Uganda kakati kugambye abazungu we batyo. What's up, girl? Serves, yeah, I'm very tight, yeah. No to come Makaga with you, Zoom. Can I get you, G styling? No, I'm quite Namika. Namika Mokwano, Sigara Kulimiru of Fet, you mean that I'm a saga Zoom. Love your Zoom together. Stop, enter, stop. Oh my God, Sigitegira. Nayo gwakulina kigudde nalyoka kubuulira ebigambo wano mu kutu nzita gitwale naye oluzungu nze simanyi nakumanya nze even laugh nze nsanga abantu bangi nnyo tatambulangako is not a traveled person, local champion, nayenga ye paradinga ne swing. No mutu nulira mbu alowooza watu waina kirasi. Nonga mukwano tewali kirasi yamu. Stick to your norms. Stop pretending. Yene nabeerawo yava ne mu kibuga yakajja mutanawezaamu na myaka 5 10 wadde okukolera message. How are you? I'm tired. Sibaddamu nze Iculi sikuddamu. Watching you from village Kipil, yeah. Adija kateregango offense kusimanyi wawangudde wa Miss Facebook. Wabadde wakumeka ne obate wawangudde tubuulire. Greetings from Mudasiro. Abantu tebakowa mbozi ya Mudasiro. Ati mwenna mubaddeko ba Mudasiro. Swing afuuka swing. No mutunuulira kumbe you are soaking in. Ne bwozaala omwana bali bo bomuzadde mu bafuba omuyigiriza olulimi lwabwe era ne bakulaga nti kiryoke bw'aba tayize lulwo era naawe n'okikkiriza bantu bangi balina abaana naye nga newoomugamba agenda abuuze ku jjajjaawe bambi Iculi omwana tasobola kubanga yalowooza nti okuyiga ekyabali kyekyakabi wabula we yatunulanga kubayigiriza abaabwe ennimi ng'Abaethiopia ndowooza ng'alaba baliroko kubeera Abaethiopia babeera mu magandula ebweru neera beesibanga wobalaba tolina wobeego kumbe bo bategedde nti we tukkiriza omuntu ono n'atuyambe mu mbeera ennungi ate n'atuyingira ne munda twesse okusanga Omusomaali nti ayagala muntu mulala. Abayimbi abato be bano bendiko. Abayimbi bendiko be bano nga mmaliriza. Asooka bamuyita Violeta. Ya, Violeta muyimbi mutayimba bulungi nnyo yeetaaga owagira. Saba mumuwagire mumuwe n'amatu. Ya. Muyimbi omulala bamuyita Ruth Ngendo. Yeetaaga amatu Ruth Ngendo ayimba bulungi. Katale and Kando beetaaga amatu bayimba bulungi. Liam Voice ayimba bulungi. Bruno K yeetaagira ddala amatu kuzibu Bruno K bwe buyina chance senga katuuka mu bazungu kati kaina instrument kaina vocals kaina oluzungu kaina lu kagamba tebifaanana abifuna. Girlfriend otayinza mu byasomero oyinza okukafunako naye tojja kukawasa ye kaba Kasomaali era ne waba girlfriend wo omwagala mu bubba Abasomaali abalenzi be banaategeera ojja kakasa baali basekalifaani muganda wono gundi Prince Nakibinge omanya akulira abasiraamu jajja w'obusiraamu Prince Nakibinge baakulanga baana balungi nnyo ne muganda we Kalifani mutukulidde nga muvubuka alabika bulungi. Toleta John Segawa
wano John Segawa mu Kampala yabadde asinga abasajja okulabika obulungi naye Kalifani muganda wa Prince Kasimu Nakibinge nga yanyirira ne woba musajja nakuyitako ogamba naye Mukama Katonda. Kalifani yagenda osoma India mu university n'abayindi baawunga omuwala omuyindi n'ayagala Kalifani ng'amufiirako naye nga bamanya abayindi beewasa ki beewasa ale. Kalifani n'agaana kawala ne kamulemerako ng'omanyi omusajja n'akasimbamu oluseke. Abayindi baali basse Kalifani ne kosi teyaggwa baddusa Prince omukomyawo e Uganda nga biwala ttaka okukuuma ennono kyatulema oba baasookayo be bakitta oba bakola ki naye ffe mu Uganda East Africa ennono etulemye okuuma ate ne we tubayingiddemu era tetukoze kimala kuba baba Nigeria babayingiramu kyovulaba nga bali bakuba otu muziki waabwe bazadde abaana abafukasti bangi jjukira bo bangi yes kati bazadde abafukasti bangi kati babana boy kibangwiro spreading music baafukasti bano bazadde in between bayongerayo ne baleeta abazungu naye ffe nga tukyayina ba Kenzo nga be bayimbi betu glorify nga Kenzo type of artist tetugenda yimbako mu kisaawe kyonna tugenda koma bamuyise egundi ne bamuwaaka kopo ne bamuwaaka naye nga tojja mulabako ng'akuba ekisaawe mu Europe wonna nga Balake Dubbi awo fire asigala yakyasinga kuba fire yakuba ebisaawe si kumuyitawo buyisi si kumuyitawo naye okujja nga balinze fire bana boy bunyiiza bannange eno generation yewaana e Uganda naye bw'olaba aba Nigeria bye bakola mu eno generation weewuunya ne kibeewanyisa sajja bukuba otu kamiliyoni ffe yakuloosinga kamiliyoni yakuba mu East Africa naye noosinga East Africa nga toyimbako ne Tanzania tebamanyi music wo Kenya kamiliyoni yatuuka n'okgenda etigirinya n'akola olimba n'omutigirinya musajja wawa ne Ethiopia simanyi eri yes bano babulamu mwe omulembe guno Kenzo gwatwala our generation mwe generation yawa medule sidu mutwesonyiwe ebintu byammwe biringa bya TikTok okwesuula mu mazzi kwekola naye nga content wammwe wa nnaku 5-2 Kenzo toliva ku duniya eno abantu ne baddamu wulira luyimba lwe bayita bolingo already tebaluwulira already tewakyali baluwulira okujjako gwe wekka naye osange PlayStation nti ezeemu oluyimba bolingo Sanyu FM Capital Kiss nti Shira Gasumba yazeemu n'akuba bolingo no